Yes, alright. Felix Kulayigye akiguddeko. Ono nno nga mwogezi w'amagye ga UPDF. Akiguddeko gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ku ka video ke nnaatera okukuteerako mu maaso awo. Wekkaanye olabe biki ebimutuuseeko. Ba foot soldiers bagenze mu maaso n'okumulumya. Anti bagamba nti ensonga emulumiriza Felix Kulayigye wamu ne institute ye eya UPDF basazeewo okufulumya lisiti yaabo abakulembeze b'ekibiina kya National Platform be baagala okukwata saako ne ba foot soldiers abaagenda mu maaso n'okuba parade. Kaakati we bagulabye nga guli gutyo ba foot soldiers bo ne bongera omulumya ne basalawo kyakumulumya ne bagenda mu maaso n'okuba parade endala ng'era bagiweereza nga bagamba eno ya Kulayigye katwongerewo okumulumya nga yetukola parade tulabe oba naffe anaagenda mu maaso n'amalawo ensi ng'agikima ng'agenda mu maaso n'obaditeininga. Bagezezaako okukola ekikolwa ekyo nga balaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga egenda mu maaso eri amagye ogenda mu maaso n'okuwamba abantu abawagizi b'ekibiina kya National Platform saako n'abakulembeze nga beekwasa ensonga nti nno bano baakola parade emenya amateeka era nga parade eno yali efaanaganamu mu ngeri y'ekinnamagye era ekyateeka amagye ku bunkenke n'eggwanga. Ali eyampuliriza oli ku Yugi Update Civic osinze obba ng'otuwuliriza nkubiriza gwe atanatweyungako okkirire wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update Civic mwena munamba tumidde buli kasonda kaggwanga mwoli. Kakati ngenda kubanga nkuteerako akatambi olabe ba foot soldiers engeri gye balumizaamu Felix Kulayigye spokesman oba omwogezi wa amagye g'eggwanga ga Uganda UPDF. Tusimbudde. Attention. Ugenda tusuwaza nawe ugenda kubula amagwe sono kulia bitu kale eka binze kulia kusubira mu kiyungu sigara yo boy. Now we say listen. About stop. Soko sigara. Attention. About that. Okay. Come back, guys. And you go salute. We're not finished. Yes. You go salute. Yes. You go salute. I want a special salute. Yes, kulisaayo nnyo mu katambi ndowooza okalabye abasajja bakoze ekikolwa ekitali kya butiitiizi okulaga amagye nti nno newankubadde ebina bigenda mu maaso mubikola neffe tuli solid tetutidde tusigadde nga tuli ku mulamwa gwaffe temugenda
tujjako justice yaffe temugamba tujjako ddembe lyaffe eryokukola kye twagala. Jjukira nti nno nagamba parade zikolebwa buli wamu. Parade esobola okukolebwa ku office, esobola okukolebwa ku ssomero, esobola okukolebwa ku institute yonna yonna. Kabibeera ebibiina bya bufuzi muli baddembe okukola parade okusinziira ku movement yammwe, okusinziira ku exercise yammwe gye muba mugenda okukalinga mu biseera ebyo. Kasita mubeera nga temukutte ebissi bigenda mu maaso nakutiisa ggwanga. Kati ensonga gavumenti gye yeekwasa ensonga yansa, terimu wadde ensa wadde n'akamu n'akeddagala. Kakati ebikalumanywera ava ku ki? Entabo eva ku ki? N'olaba bagenda mu maaso n'okukwata abakulembeze b'ekibiina kya National Platform, entabo yiino kweva parade gye boogerako ab'ekibiina kya National Platform n'abakulembeze baabwe gye bagenda mu maaso n'okukuba wali Makerere e Kavule. Yeesuza Felix Kulayigye omutwe nga tagwebasizza ng'agutakula, ye mbuzizzaako emirembe n'otulo. Tetumanyi kiri mabega wa nsonga eno, kubanga parade eno teyakubibwa nga balonkinga bikompola oba mmundu. Bali mu exercise yaabwe nga abantu bonna bonna balina okubeera discipline ku institute emu. Bwe kityo bwe kyali munnange, naye kaakati g'amagye ne gakifuula ensonga era ng'akabonero ke beekwasa nga bagala okukwatirako abakulembeze b'ekibiina ekya National Platform. Ate wootunulamu bagenda banokolayo ezo figa ennene ezeesimbye mu bifo eby'enkizo eby'enjawulo bye balaba nti nno tebasobola bameggana mu kalulu aka 2026. Bagenda mu maaso n'okunokolayo ne bawamba ne bazingirizaako ne bawambibwa ne batwalibwa mu bifo ebitategereka. G'amagye oba ne poliisi kye bayise arresting. Songa mateeka gwa arresting si mateeka agamba gwe omusirikale oba ow'ekitongole ekikuuma ddembe olina okubeera ne warrant, tangiyite warrant ekukkiriza okukwata abantu abo. Kakati njagala nkuweko ku butambi obwaleeta ensasagge, nkuwe ku biruma abayaaye osooka obyerabire. Oyinza okugamba abayaaye waaki balumwa nnyo bwe bati. Kakati no byebimu ku birumya abayaaye kansooke mmala obbikuwaako n'oluvannyuma proceeding weetegereze. Kulisayo nnyo mu birumya abayaaye oba bye biruma abayaaye ndowooza. Kakati ebyo ebimu ku bikusoza Kulayigye nga teyeebase. Bakola batya parade ng'ate bo ab'amagye be basaanidde okulya esswaga eryo, be basaanidde okulya olubimba olwo, be basaanidde okuba nga balya olubimba olwo babalyako batya esswaga. Kakati bibasuza tebibase. Ze zimu ku nsonga lwaki gavumenti egenda mu maaso n'okola operations ez'okugugumbula okufumbagatira abakulembeze. Manyi bayita omukulembeze, abakulembeze b'ekibiina kya National Platform, abakulembeze b'eggwanga Uganda ab'enkya, okutattana erinnya lyabwe, obutabasaamu wadde ekitiibwa. Tuvumirira ebikola ng'ebyo by the way, kubanga we have to respect each other. Buli muntu alina okussaamu munne ekitiibwa. Ebintu bino bye mugenda mu maaso n'okukola biyinza okujjamu results eziyinza okuttattana ekitiibwa ky'eggwanga n'okutabangula eggwanga Uganda. Nze kankubuulire nga gwe gavumenti, you are free to choose but you are not free from the consequences that comes from your choice. Oli waddembe okulonda okola choice yonna gy'oyagala, no choosing. N'ekintu ky'otagenda kubeerako control nakubanga oli free ku consequences ezigenda okuva ku kabi
ku bizibu ku danger ezigenda ova mu choice gye wakola. Ate any choice which is made by hunger, it's not reversible. Ensobi yonna ekolebwa mu busungu ebiseera ebisinga oba ogyetegereza tetera kuddizibwayo mabega. Oba omaze okikola, once you have done it, you have done it, period. Kati waki yensonga waki tujja ku mukutu ne tuvumulira ebikolwa nga bino si lwakuba nti nno tuba tetwagala gavumenti, naye ebikolwa byammwe eggwanga teribyagala. Ebikolwa byammwe eggwanga teribyagala. Era abakulembeze ab'ekibiina kino abaakawambibwa bawerako, omuli spokesman deputy Waiswa Mufumbiro yawambibwa. Omukyalo ono simanyi kye bamulanga abadde mukulembeze w'essomero lya National Unity Platform, Doreen Kaija, simanyi kye bamulanga. Omuntu atasobola kukasuka wadde ejjinja lya Butida, ate omutwalo omugeyi wakola parade y'ekinnamagye yagala kuyeekera ggwanga. Ffe tulowooza nti wandibaawo olukola okulemesa bammembazi b'ekibiina kino okusobola okugenda mu kampeyini yaabwe okutuukira mu kalulu ka 2026 gavumenti etwale kiwedde nga teyinaamu wadde obstacle n'emu. Kati bano ab'ekibiina kya National Unity Platform bammembers babatwala nga obstacle, bagezaako basiikiriza okugrabinga ebintu ebyagala okugrabinga. Tebaagala bifo si lwakuba nti no baagala nnyo kulembera, nti oba baagala nnyo twala eggwanga mu maaso kubanga emyaka 42 gye bamazeemu nandibadde nga tuli wala nnyo, naye kye baagala kwe kubajjako kwegamba obutabajjaako omunyago gwabwe gwe bagenda mu maaso n'okunyaga nga bali mu buyinza. Ensonga lwaki olaba ebitundu babyagala, mu especially wano mu Central Buganda bayayanirawo nnyo, baluma n'ogwengulu, bakuteekawo n'omukono what come may, ekijja kijja oba kutta bantu oba kutta abaana ba Buganda oba kutta Baganda bamalewo bajja bamalawo, oba basiba bajja basiba, naye ng'ebifo bino babyeddiza nga bali in full control olw'ebifo bino. Ekikolwa ekyo tukivumirira. Gavumenti baagala kuteekawo kye bayita cold war mu ggwanga lyaffe Uganda, so ng'eggwanga lyaffe y'ensi y'emirembe. Oba nga wasalawo n'okola constitution n'omendinga constitution ate nga mwatula ne muzikkaanyaako ne muteekawo okulonda nti kubeerewo, then mukitwale nti n'opposition weebali, ebiina ebiri ku ludda olw'opposition oluvuganya weebiri, mubireke bye-exercising activities zaabyo nga bwe zisaanidde, nga ssemateeka gwe mwabaga. Abasinga nno ekisinga okukusesa be bakompiitinga nabo be balwanyisa bagenda okubaga constitution eno ezibatawaanya ze beekolera nga n'abamu ku ffe tetunnazaalibwa, nga n'abamu ku abo be bagenda mu maaso n'okudetaininga nti babatigomyezza babafuukidde akayinja mu ngato lwa constitution yaabwe gye baakola tebannazaalibwa. Kati wano olabira weakness ya gavumenti yaffe gye tuyina, olabira obunafu bwa institutes zaffe, so nga twandibadde tuzisaamu nnyo ekitiibwa era nga tuzirespectinga, naye okusingira ddala mmwe aba institutes magye biki mulina okusaamu ekitiibwa eri ba civilian, kubanga be bakola ekisingawo okulaba nga mubeerawo. Weba bonayi mu providing obuyambi, naye salary singa teyaliiwo omwana wadde temu providing security eyo gye mutuwa, naye kati mwava ku mulamwa temukya providing security. Mu amendment bill eya UPDF ekugira munnamagye obuteenyigira okwesuula ewala n'ebyobufuzi, ekulagira okubeera ng'oli neutral paka wootuuka okugyamu ekyambalo ky'amagye oba n'oresigninga n'ogamba nnyusa amagye, awo okkirizibwa okujja mu byobufuzi, naye ng'okyali mu kyambalo tokkirizibwa yadde n'amulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. Ate we butuuka ku byobufuzi, poliisi yeyina okuinterviewinga okugenda oba okukwata munnabyabufuzi, so si magye. Gwe amagye bakulagira okubeera neutral, obutabeera ku sayidi yonna oba eva eya gavumenti oba ey'oludda oluvuganya gavumenti. Eggwanga lisobole okuba nga liri stable, eggwanga lisobole okuba nga lirina demokrasiya nga teriri mu ntiisa. Kati eggwanga liri mu kutya, balowooza nti amagye gawambadde eggwanga Uganda era ge gagenda maaso n'odifuga. Tulaba poliisi tebakyakola mirimu gyabwe, tulabawo magye. Tulaba mu byokulonda, jjukira by election ezaali e Kawempe, electoral commission yayo tetwalabawo ekula, twalabawo ba magye ba SFC ba UPDF.
kati nga gugamba tetwawa badda amma munzikirize enkomene wano saaga kuyombera kuno mwebale kumpuliriza oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango tuuliriza naye nkusaba sharinga commentinga likinga ngotana kubanga otwegattako kira wansi wale kigambo subscribe kikoneko oberengo toyinga kumbagaliza ekire kirungi mweraba